ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna ffenna mu Buganda tugenda kuŋŋaanira ku Hotel Africana bwe tugenda okuba n'ekyeggulu ekyokusonderako ensimbi ez'okulaba nti empaka zino tuziteekateeka bulungi. Nolwekyo buli ali eyo jangu wetabe mu nteekateeka eno osobole okuvaayo obulungi ate okusingako bulijjo. Bannaffe abatwala ttiimu z'ebika bajjajjaffe baatuwadde abantu abo era bali mu kweteekateeka. Bwe tunaamaliriza enteekateeka y'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna, olunaku olunaddako zijja kuba ennaku z'omwezi 2 bwe tugenda okutandika emipiira gino. Ng'ennaku z'omwezi 2 paka nga 27 bwe tugenda okusamba n'okuzannya emipiira egy'abawala. Ate olunaku olwa 27 omwezi ogwokuna bwe tugenda okuba n'omupiira ogw'akamalirizo ogw'abaana abawala, ate tube n'omupiira ogw'ebigere ogw'abaana abalenzi nga gutandika. N'olwekyo awo tuzanye emipiira egyo okuva egy'abalenzi okuva nga ennaku z'omwezi 27, omupiira ogw'akamalirizo tuteeziteezi gy'okubeera mu nnaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga. Awo wetugenda okusobola okutambula. Emipiira egiggulawo y'emmamba, namakaka n'ab'ekika eky'obutiko bagenda okuba nga batandika empaka zino. N'olwekyo Obuganda bwonna tubusabye twegatte wamu empaka zino ez'omulundi 5 ogw'omulundi ogw'ataano zisobole okuba nga zivaayo bulungi, naye nga ekisinga obukulu kiri nti okwetaba ku kyeggulu gwe ssekinnoomu ojja kufuna ekifo kyo ku kyeggulu ekyo nga otudduukiridde n'emitwalo 3 egya ssente. Ate kampuni ezaagala tutambule nazo omulimu guno zo zijja kuba zitwegattako n'obukadde 10 obwa ssente za Uganda, era nga twetegereza nnyo nti ekitone nnyo tusuubira nti buli kika kijja kuba n'emmeeza gye bajja okugula obukadde 3. N'olwekyo buli ayagala okwetaba muno ku lunaku luno olw'12 tukuyita ojje tuwagire ebika byaffe, tufune omupiira omulungi, bajjajjaffe batuluŋŋamye, tuddemu okukwatira awamu buli nsonga nga bajjajja ab'enjawulo basikangana mu mukono nga bali ku bisaawe mu kuzanya omupiira guno. Njagala okwebaza buli omu akola ku nteekateeka eno, nga ntandika n'olukiiko oluteesiteesi olw'empaka zino olukulemberwa Haji Sulaiman Magala, essentebe w'olukiiko oluteekateeka emipiira gy'Ebika, ate era ne baganda bange bakatikkiro b'ebika mwebale nnyo enteekateeka, ate enkiiko z'ebyemizannyo buli kika bannange tuteeketeeke bulungi, kubanga tusuubira ebbugumu n'okuvuganya omwaka guno okuba okw'omutindo ogwa waggulu. Ssaabasajja Kabaka awangaala.